Kiro abantu nga bavudde ono okusiba bbana mu kaseera ke nabeera ng'ekiro nga ndi mu kusiba bbana omukazi yafuna endowooza mu mutima gwe nti ndabika ndi mu bakazi nekyabeera nga nze akiŋŋamba naye nga nze ndowooza ndi oba olusaasaala kubanga nze obuyambi bwokana myanga nsigala nkusindi kati omukazi ye nalowooza nga oli mu bakazi ne mugamba siri mu bakazi ndi mu kukola naye nga ndi mu bbaana naye nga ye alowooza kyendimu nze bwe nagenda okuddanga nga ŋŋamba gwe nja kukola ekintu oba oli bakazi fena fena tukufiirwe oli akufiirwe nange nkufiirwe naye nga nze munnyonnyo nga siri mu bakazi naye nga ye akirowooza bwati kati nze nagenda okuva mu bbaana olunaku lwe nasembayo okusiba bbaana era nali kujalira epazo negulabiti nga bwe nkunnyonnyodde ngenda okudda ewaka najja nkooye nnyo nenebaka mu kwebaka nagenda osisimuka bwe nti nga amajambi agali mu kkaala jambi eri mu kkaala mu butuufu yatema ngaerabulawo nenfuna obuzi nentambula neŋŋenda ne bambuga abanyambako awo ne bantwala mu ddwaliro awo nengera nali sina kyenziza kubanga ekyo kyali atema kudde eno olwolawo nti kudde eno ogambanga embeera gye kulimu si nnungi neŋŋenda emulago ne bakukolawo kulongoosa bwekuti nembeera ku kino kyendiko mukama wange kyekyo nno ekyaliwo kuolwo omukazi bamusiba ali wakiso ali wakiso mukoli gyebamutebya naye noza bamutwala kigo eyo ndowooza oba kigo basentema naye nga bamuleta ku kooti yewakiso era batugambye tudde ennaku z'omwezi nga 23 omwezi gw'Oktoba. Naye nga bwobadde oyamba ku bayimbi kwiringa posters eriyo abavaayo kuba nti mu mazima amatuufu nga njogera ntya Mukama Katonda ng'atya Katonda mu bayimbi benkoledde nabo ab'ebivulu bonna bonna nakufuna abantu emirundi 3 abanyambyeko omusajja gwe bayita Luba owaluba property eyampa emiliyoni ya sente emu ne Gravity omuntu gyo nampa emitwalo 10 ne baana bampadde emitwalo 5 mazima amatuufu Gravity yampa emitwalo 10 n'oyo Chopa nampa emiliyoni emu ne baana bampadde emitwalo 5 beboka be nakafunako kujjako ne Nazi kyali wange naye Nazi artist naye akola bbaana naye yampayo emitwalo yasooka nampa emitwalo 5 nanyongera emitwalo 3 gye emitwalo 8 be bantu ab'ebidongo benagala bampadde sente byaddala naye nga bannaye mwebale nnyo abasikaipini mwebale ddala era nyongera okusaba obuyambi bakyali bange mwenna mu kaseera kaneeno kendimu kosi jja balimba nti kuno banneetaaza okufuna baŋŋambye okugula okuzungu okwetaagisa abalala baŋŋadde baŋŋamba omu yasoose badde baŋŋamba miliyoni 5 abalala naŋŋamba miliyoni 4 naye okugula okulungi okusobola okutaba naŋŋamba miliyoni 5 kati mbadde ntandika kati butandisi era abaana ba Skypin essaawa zino sente ze bampadde zineeno zitandise omulimu ogwo okulaba nga funa omulimu omukyalo wadde ominamu abaana wemba mubalina bali mu mbali yadde naye sinamuzaala mwana Owai, abavubuka bali abalonda abakyala waggwanga kitumutegeere naye tutegeere omukazi agamba muganda abali abagala okuyambako bayita ku namba abali abagala okunyambako bayita ku 070 19 11 95 eyo eya Airtel eya MTN eri 0773 32 68 21 0773 32 68 21 ebigwa malojja zebetani kubyogera binsobera oluusi ntuuka nembulikikamu oba eyasasuddwa naye bingi nnyo byetukola Skypin zeeno tutambudde nnyo era kyova olaba afe abasinga abagirimera tuli mu entertainment nti Skypins kisooka mukama waffe muvubuka wa mulembe Mutebi ate omulembe beene yakutugira ki yakutukwasa mukama waffe abadde nnyo era nkakasa naawe ali mu kutulaba ndowooza abali mu kutulaba ebitundu nga 7 5 ku 100 abasinga mwatandika okulaba ekigambo Skypins tours and travel entertainment world mwatandikira okugiraba mu mulambo wa bivulu abayimbi bonna ab'amaanyi mu ggwanga events zonna ez'ettabu mu ggwanga wano Skypins ebaddemu ekyo ndowooza nnimba si luseke n'okugikuba oluseke entertainment ngekuba Skypins oluseke for that you right kakati wakati mu mbeera eyo mukama waffe waliwo
omulenzi waffe nkakasa basinga mwenna mumumanyi mubadde mumulaba gwe bayita Nabi Isa Elephant muvubuka oyo yali akolerawo ku kalenda ng'akola baana wa Everboss atimba baana azazisiba n'ebirala ebiringa ng'ebyo kugamba mu industry eno abadde mugazi mu ngeri ez'enjawulo ng'akola emirimu ffenna atukoleddeko nange ayogera bino atukoleddeko mu ndongo zaffe ez'ebinyaanya era yatimba zibbaana n'ebirala so Elephant oyo yafuna obuzibu recently kati nga Skypins Tours and Travel ne tutuulako keeyo mu meeting ne bakama baffe ne tugamba tukoze tutya kubanga ffe ekyaffe tetwagala kujjamu bujja naye n'okuddiza nsonga nkulu ng'ojjewo okuba nti abantu tubaddiza nga tubatwala ebweru w'eggwanga kabeeya akatini ku kibanja nkwa ne tugamba waliwo ebigwawo nga tetusaana kufuuka bakyesirikidde kozi omulenzi ono akoledde industry ebintu bingi eya art naye oyinza okumagambaga nga tolinayo olaba benyeenya ne tugamba ffe nga Skypins Tours and Travel engeri gye tutambudde n'abantu ab'enjawulo era ne Mr. Elephant oyo ne tusalawo tutambule naye era twamuyise simanyi oba waali kati waba waali Mr. Elephant waba waali simanyi yali baddajja bakama baffe balina enteekateeka gye bamutegekedde mu mbeera y'okutambula naye naye nze ndowooza ekisaanamu ku ngalo kuba si kya bulijjo nnyo Mr. Elephant nga bwajja katukole waliwo kubaawo engalo nziwulidde z'amaanyi atuule wakati awo omukyala ddewali engalo nziwulidde baaba so basaba ne bajja mu Mr. Elephant yoyo Nabi Isa simanyi ebyamutuukako mubimanyi tebyetaaga kunnyonnyola era naye siwagala obitunnyonnyole kuba byeyogerera ebizibu byatuukako yafuna obutakkaanyi waka eyo omukyala n'akola nga bwomulaba bwali musajja oyo yalina amagulu gabiri nga wootulaba abalala naye kati twesanga nga embeera yatuukawo yamutuusa ku ekyo awo waali Skypins Tours and Travel nga tuyita bakama baffe balina omukono gwe bawaddeyo okumusikamuko mbadde nsaba mukama waffe annyonnyolere ensonga eyo z'obwanga bubadde bwakujanjula nti neesanze nze nkutte omuzindaalo era nga engeri gye boogeramu nti okuddiza kiva mwoyo Skypins tusazeewo okuddiza ku bantu baffe era tusazeewo okuyamba munnaffe ono Mr. Elephant yafuna obuzibu buno obw'okugulu era Skypins emuwadde $50,000 agende gamukwatireko mu mbeera gy'alimu. ayinza okwebaza ebyoya by'ensonga bannaye sooka obaliwadde nga ndi mu mbeera ya bulumi naye ate ekintu kye bankoledde aba Skypin kimbaddemu essanyu mu mutima gwange. Skypin mu ntuufu mbadde njirawo bali ku TV era nga njiwuya bulizi kuba mawulire naye nga bituufu nze simanyi olwogera bya ddala naye nga mbadde njiwulira nti etwala abantu ebweru etutte Canada simanyi tutte America tutte ensi ez'enjawulo nga nze simanyi tino ddala ekituufu ebyogera bya ddala naye kino kye bampadde olwaleero kindazi lino byonna byonna ebadde boogera bulijjo bituufu era bya ddala. Mbeebaza baganda bange mbeebaliza ddala kuba kino kye mukoze bantu bangi abali mu ggwanga naye ate asobodde okukikola mukono oba gwe osobodde okubeera nga okutte mu nsawo yo n'okwata nomumpe $50,000 mu butuufu kyokoze kirungi kyemukoze kirungi nnyo. Mbeebaliza ddala neneebaza n'omugagga waffe Don Kulis okubeera nga olina omutima omulungi kubanga abantu bangi naye ate abalina omutima omulungi butono. Ekintu kyokoze Mukama Katonda akuwa obulungi obutakoma era neneebaza n'abamidiya okubeera nga namwe muteekayo obudde okubeera nga mutambula n'omugagga waffe Don Kulis. Bannange mbeebale nnyo mwebalire ddala mbeebaza
mbebaliza ddala kubanga essaawa zino mbadde n'obuzibu nkyalina obuzibu nti omugulu neraga omugulu omuzungu okusobola okubeera nga nsobola okubeera nga ntambula ne kuno okulu kwennyini wakubanga nti ng'omusajja oba olina okwekakakako okulaba nga okwata emigo n'emigo gino mbadde sobola kugitambulirako naye nga nekakabwekasipi negumba bagenda mukutema bwekuta obugulu naye negumba nalo lyagenderamu nalyo ne balitema era bwe mba nninnya bwente eggumba lineno linnumira ddala nnyo naye nsaba Katonda anyambe nfune obuyambi okusobola okubeera nga ntambula kuba nali sobola okuba nga nninnya emiti gyange nenoonya akasente ne kati ssaawa zino eno kikyali kizibu kubanga sinabafuna mugulu sima nti oba bwe nakufuna kinabakyanjawo kinasobola okuddamu nenkikola nkikwasa Mukama Katonda. Katono eriyo gambe wetaaga buyambi kiki ekyabaawo mubufunzefunze nti nali mu bbaana nina bbaana zinali ndi mu kutembeza Gravity omutujiriza ku Cricket Oval eno show esembyeyo nali ndi mu kusiba bbaana ne waliwo omwami nga bamutaluba ow'empene eyo nga ndi mu kumutimbira bbaana nezaali lipazi z'enku nkubeera nga ndi mu kutimba nabeera nga mbeera nnyo bize mu biseera ebisinga nga mbeera bize omukazi n'aba nga alowooza mu kaseera kembeera mu kiro nga ndi musiba bbaana kuba zino bbaana zitimbwa kiro nti ebifo ebisinga okutibwamu bbaana